Alimpa ali talented nnyo. Era essaawa eno ginnuma okubanga sinnamufuna namufuna. Mbadde manyi omulina era ng'ogenda mumumpaako. Era omuntu yenna alina Ronald Alimpa nkwegayiridde nga nfukamidde oba amanyi waali kuba baŋŋambye mwali baŋŋambye atero Mukunja totwala speed. Wapositinze oluyimba lwa Ronald Alimpa nga tolina nnamba ye, tomulina, tomanyi wabeera watuufu. Sinera singa nabadde naye singa nakoze dda naye vidiyo. Export TV to the world. Omukunja atasera yazzeemu bambi n'agezaako okukola ekikolwa ekirala ekyekisa eri mukadde waffe amanyikiddwa nga Ronald Alimpa abasinga gwe twamanyanga lusuku lwa seminti. Emabegakaawo ebintu bibadde byamutabukako okwo n'atuuka n'okwerabirwa abasinga tulowooza nti yagwa olw'ebingi ebyali bigenda mu maaso mu mawulire bwe yavuma maama yayombagana ne Asani Ndugga ebintu bingi bibadde byegatta naye omukulu yapositinze akayimba gye buvudde ka ngenda mubuuza avudde ku kyokka positinga naye mulina obujulizi nti yamuvuma. Anti ebintu ebyali mu media ffe tuwulira bagamba bamuvuma. Kyekizibu kya Uganda. Kati gwafuuse looya. Anti yekizibu kyano buli omu agamba nawulira kati oyinza omubuuza yamuvuma ki. Anyway byonna tugenda biyita mu gwe kyoba okola kalira tutandise ensonga za Alimpa tulina oziggusa tulabe nga tugenda mu maaso. Byali Yenisikini byavuma Bobi Wine nababuuza yamuvuma ki. Waliwo n'obutambi bwe twalaba oluvannyuma ennyo ng'agezaako okunafuya naye si ensonga y'olwaleero tuli ku Ronald Alimpa. Mukunja komenti gw'oziraba eziri ku luyimba olwo wapositinze. Mulimu ezigamba ffe twakoowa tosobola vuma muzadde omuzadde Katonda wa wano ku nsi. Olina omuzadde? Nze maama yafa tadi gyali eyo wansi mu kyalo. Naye ladde yafa wayimba oluyimba lwalisigala maama kitegeeza omanyi obukulu bwa maama. Yamuvuma ki? Yamuvuma ki? Abakulu yavuma ki? Singa mbuuza abatulaba kuba nange komenti nazirabye empitirivu. Yavuma maama weewe yamuvuma ki? Mbu yamuyisaamu amaaso. Saanya ogendera ku bye nawulidde nze si walana olw'okuba soda awalana. Nze abantu abamu awalana olw'okuba asanze mu comment section yasanzeemu awalana. Nze njagala mpalane nga byempalana mbirinako. Ogi? Situation y'eddwaliro eyo Mukunja ey'akabenje ka Ronald Alimpa. Wagifollowinga bulungi? Nali nga followinga naye gyase ennaku yankutte nnyo. Alimpa ali talented nnyo. Era essaawa eno ginnuma okubanga sinnamufuna namufuna. Mbadde manyi omulina era ng'ogenda mumumpaako. Era omuntu yenna alina Ronald Alimpa nkwegayiridde nga nfukamidde oba amanyi waali kuba baŋŋambye mwali baŋŋambye atero. Mukunja totwala speed. Wapositinze oluyimba lwa Ronald Alimpa nga tolina nnamba ye, tomulina, tomanyi wabeera watuufu. Sinera singa nabadde naye singa nakoze dda naye vidiyo. Impression wagijjeewa? Impression yeki? Kale okusikirizibwa wakujjeewo okusalawo otegeye oluyimba lwa Ronald Alimpa. Tomulinaako yadde ka connection kuba ffe abasinga lwali tulowoozeza nti oba kati ogezaako kikinga Shiba omujja mu game okwo nga wakola Alien Queen. Nti Shiba aveewo oteekewo omulema. Tusayininge Ronald Alimpa. Yes. Nze sobola sayininga bayimbi. Nze omuntu muyambako buyambi kyemba nsobodde kubanga kande muwembere ne kakando bwe kati. Bw'okolerezaako munene yiye ezikira. Esigala eyakapaka ekiseera kyayo ekyagitegekero. Kati nze njagala nnyo buli wemba ne kakando nendaba nga kaaka. Njagala buli wendaba nga nina akatono ke nsobola oyambako omuntu omutima like njagala nnyo nenkamuyambako kubanga nasembayo wulira sitole ya Alimpa Ronald oyo nga bamugobye mu nju. Neŋŋamba omuyimbi yakuba lusuku lwa seminti oluyimba ne lutulendinga mu Uganda, East Africa, worldwide. Bamugobye mu kayumba n'akayumba nga kafaanana bubi. Neŋŋamba kati mba ndi awo ndaba music we ku YouTube awo. Ako akayimba nno ke napositinze yakakola nadda. Serobya. Lwadda yalukola dda. Kyo oyagala tegeeza ggwanga nti Ronald Alimpa eyo gyali ali mu mastudio. Oluyimba lwa myezi oba lwa myezi 7 emabega. Ronald Alimpa ate nnyimba. Ate nze mmanyi ebimukwatako. Nze ngenda nasembayo okulaba nabirabo oba byali ku TikTok myezi giringa emyezi oba 9 emabega nga bamugobye mu kayumba.
kakati we nawuliriza mu kayimba nga mpulira akayimba kalungi ne ngamba naye omwana ono lwaki ensi temuwaayo sekendi chance ye yakola ki bw'ali aloganti bangi abali aloganti ani atali aloganti nze siri aloganti mu bayimbi sigambye kubooza amasowaani ani ayoza amasowaani kufaabira baliwo era sigambye nti ogooza anti ngambye sinza atali aloganti nze ngambye mu bayimbi ani atali aloganti siri muyimbi jasa abantu bana ekizibu ekibaana abantu buli omu ayagala buli omu ayagala yerippe ku munna asala ekiga ateme amusalire omusango ne bye nawulira nti omukulu yagamba mama Fina ali agezaako okumwetega gyali bifu kati gwe omuntu lwaki kikuluma nnyo singa mama Fina leka mama Fina yejajinge kiringa gwe kunkuba luyi ate olinanyiiga nnyo nga nze ate nseka eri abantu abatasobola kuvayo kulwana ntalo directly naye nga balina betuyita ba diehards era nga ba diehards ebiseera ebisinga babeera influence nosanga ba diehard ba Mukunja nga balwana n'olutalo okulwa Mukunja. Let me go in for the direct naye kali nagambye enzikiriza asooka nkaiso nga tetunagenda wala omuntu yenna alina oba nnamba ya Alimpa Ronald oba amanyi wangaali oba waali kuba bange mwali mu Uganda muna atoba ne duniya noonyaako ku nnamba yange ey'essimu 0755 oba gwe muwe ennamba yange ankubireko kati ngenda direct ku nsonga eri gy'obatonyo ogamba gye mugamba Alimpa yavuma maama we Alimpa yakuba Sani Ndugga simanyi alina amalala mangi anywa enjaga ebiragalalagala baamusanga n'enkima mulogo mu comment section ogedambira let me going one for one boga nti Alimpa yavuma maama we kikolwa kibi nnyo era Alimpa oba wavuma maama wo wakola kikyamu nnyo okivumirira oyinza okusirana ne sekusirana but nfuna bulungi bangi abali awo abakomentinga mwe mwava ne mu kuvuma bamaama bammwe ne mubeeyambulira ne mubakunamira no one is for the judge you ate nali mbutala Mukunja naye mwefudde nnyo ku Alimpa nti yatta mu oba yatta muntu mugamba ng'entakera nti omuntu ali mbutala let me telling you the oba kyakulabirako eri ensi let me telling you the buli ekikutuukako kyokola tukijajinga nnyo ngezaako kuwa information let me telling you the truth mulimu n'omuwala gwe nalabya commentinga bamuzaala waffe eri ebuyikwe yawugirira maama we bw'ati si maama wa muzaala ddala naye yamukuza sitepumaza n'amufungulira ekinanka eggundi ebbina bw'ati naye naye namulabye mukome mumanyi bulungi manyi yasijja googera kuba saalabisanye naye naye namulabye yeefunyiridde ku Alimpa Ronald mboyo twamuzira yabonebone n'ensi yavuma maama we mujajinga abaana b'abannammwe naye ffenna tetuli batuukirivu nammwe mulina agakolobera eyo mu bika byammwe gye mwakulira ne mu zifamire Mukunja oli okujajinga kiva kuki kuneeyisaayo mwe abajajinga mwe mweyisa bulungi muntu jajinga no omuntu bw'aba mukyamu Alimpa Ronald bw'aba alina ebikyamu 99 nze nga nzikiriza alinayo ekirungi ekimu yakiikirira Uganda yaffe mpaka n'agissa ku oluyimba lwa lusuku lwa Semindi lwatambula ne lugenda East Africa worldwide okunjala tukisusaamu nko tugende mpolampola akwekyo mwebaza kati kansooke neerabira ebibi 99 njijukireyo n'ekirungi kirya ekimu oluvannyuma nsale bulungi omusango then nze njala nnyo nga sinasala musango nange neetunulemu nze ndi mutuukirivu nnyo we nange wenkizula nti nina agakolobero gange lwakuba ensi tennagamanya nga nkakkanya ku busungu tugende ku kyenkima era abakomenti nga yali mulogo abeera n'enkima ate era nvumirira mubataasa Alimpa oba yalina enkima oba teyagirina mwakola bubi nnyo gifuula topic anti ekyabamalamu amaanyi why akabenje mulimu abakafiiramu bamutuusiza e Kampala nti enkima yange eriwa yali mukyamu obuuza enkima ye tosooka nakufa ku baafudde abaasinga okikuliiriza bakitambulizamu eno ango mulogo yeeraguza abayimbi beeraguza let me telling you n'abatali bayimbi abakola mu butale mikwano gyange bakadaamu omusanga n'akayirizike omusanga jasi
osanga oli mu bitundu by'ekyama abamu nga alina obuntu bwe bamugiraagira bamusalasala ngowe kiki ate wali kuki wano gamba ate awo simanyi enkovu nali enziruka n'engwa abalala balina emisalesale abalala balina obwayiyayi yeesiba otuntu tulinga tuguwa gwolowooza kagundi ngala beesiba buno bazita batya buno beads obutiiti gwe olaba obutiiti n'olowooza butiiti kumbe mwe muli omuddagala ffenna tweraguza muleke essalira Alimpa musango kubanga yasoose okwera oba yeeraguza yalina ensonga ze teyasiima kimala yamuyamba Ndugga Hassan Ndugga yali ayagala bamusiime batya bamuwa obuyinja bamwogerengako nti taata weebale wakola omulimu mulungi wewajja mukama akuddizeewo ekikolwa ekyekisanga ekyo Hassan Ndugga nga tannatandika kweraguza gendamu ebyekisamize gye banyenyeza obusaasi bwabwe yasooka kubeera mu Katoliki nga wa ddiini eddiini egamba yaliko n'omuyisiraamu atagadde nnyo oba kyekimutawaanya naye tannazuula mazima naye eddiini mwe yabeeranga egamba bw'oyamba tosuubirayo kusiimibwa yamba ku lwa Katonda ne Bayibuli egamba bw'oyambisa omukono ogwa ddyo guno tegumanya ogwa kkono guleme kumanya nti olina kati Hassan lwaki yali Yesu yakola bulungi ffenna twalaba ekikolwa kye yakola kyali kya buzira yeebale nnyo yeebalire ddala naye ate tukomerera nnyo kutta oba oyambye yamba kiggwe era kye yakola kyali kirina okuggwa yayamba gguse baali mu kuziika eyo nga n'essebo ne mu luggya gye baziika Lady Grace awaana amateeka omulambo muguteeke wano yatakubbe n'abantu ebikonde omanyi Hassan Ndugga anti mwagala nnyo engeri kaali mukulu wange atanyimbira bulungi naye Hassan yali talina kuba muyimbi yali alina kuba mmandwa tuveeyo Ronald Alimpa ono Mukunja olina essuubi nti bannayuganda bayinza omwaniriza omulundi ogwokubiri nnyo n'amaanyi ngaani gwe baali bawadde second chance ate bwe tunadda mbu ngaani gwe baali bagize kati ojja kuŋŋamba nti Katonda okutonda Adamu tujabuza nga we yali atonze ani okitegedde tetwatudde nnyo mu ezo sitoole nga we baali bawadde ani second chance Big Eye nga baagimuwa omusanyaze ana yagenda n'akwata mu 3 phase n'anywa kati 3 phase yafa bwe yeetaagisa Alimpa Ronald egikwatamu yetasagikwatamu ayinza okuba ne pulaani ey'ogenda okukwata mu 3 phase ate niyagamba nti atakutte mu 3 phase kyoga abayimbi bonna abaakabi wano bamaze kukwata mu 3 phase ng'oŋŋamba ku bino bya second chance tuvudde ku Genesis tuli ku revival oluyimba olulungi luwa omuntu second chance Alimpa nakuta akayimba ke naye nkamuteera ku TikTok yange I was so surprised mu lunaku lumu abaana abazira kisa bakadaama n'abaawano bamukoledde challenge emitwalo 3 era omuntu atannaba kugira bagendayo ku TikTok y'Omukunja ataserokebera akayimba kali bakayita wansi naye obutakuleka wansi topapa nabyansi kayimba kalungi nnyo kati abantu bwe nalabye n'abakozi b'amalediyo abayimbi batandise omukoleramu zi challenge abantu ab'enjawulo mwebale nnyo bwe baba bamuwadde omukisa Katonda aba agusindika guyita muffe bantu lwala embeera nga n'embiro kwetadde agezezzaako yeteekawo embeera anti nze up to now sinnafuna era natuse nabadde nfunye n'okunyiiga ne ŋŋamba naye no boy yadde okunoonyaaka yonna gyali ankubire kasimu aŋŋambe mutaayi kategeera kubanga nange nina endongo yange naye bwensalawo nteekeko ne ŋŋamba music wange for these 2 weeks kampumuzeeko music wange wano naawe nkuyirewo ku mubiri okitegeera tebakyeyirawo mibiri n'otankubira kasimu naawe olegembadde nfuna amba ngambye Alimpa like talina na ssimu naye kamukulevo ya Alimpa omuyimbi w'amaanyi bw'ati yagula ne ku mmotoka ekyo kikulaga eddogo likola
era na buli aliwakanya tunuulira Alimpa ngani yaloga Alimpa mu Mukunja mu ndongo andi kati gwe mwe mukyali baana bato sigamba mu myaka naye mu bwongo totunafuye nnyo tuuka kweyolevu kale oli mukulu mu byonna mu myaka ne mu bwongo omuntu akuloga toli muntu olaba aloga bukyali mu lubuto akateegadanga nako akaana n'ogenda okazaala nga bakasasira eddogo n'ogamba kano akaana akabadde mu lubuto kanyizaani kale ate Alimpa yali atuse n'okwegadanga ekitegeera besides abantu bye tugamba Mukunja nga bwe walabanga Alimpa oli eyali ku top kati njagala omutundeko ye nga ye olowooza obunafu bwaliwa kuba Ronald Alimpa agenda otuuka ofuna akabenje ng'endongo egenda ekkakkanamu tukkirize obuzibu complete failure okugwa kwa Alimpa Ronald kwatandika straight ku kabenje ako ke yafuna ak'amaanyi. Akabenje ako ne kajja kawerekerwako ebizibu bingi. Alimpa bwe yali ku kitanda Mama Fina y'omu ku bazirakisa abasooka okudduka n'asasula yasooka n'awaayo $1,000,000 n'abagamba Alimpa akolweko biru y'obujjanjabi yonna bagimpe. On auditioning Mama Fina yavaayo n'agamba nti Alimpa emmotoka gye yafuniddemu accident kuba gwali gumotoka gukadde baagupangisanga ne gubatwala ku bivvulu. Ngenda mugulira emmotoka empya mukolere n'ennyimba video ne audio. Kati wakati awo ng'Alimpa akyatoba n'obulwadde ku kitanda emboozi n'efubutukayo nti Alimpa avumye maama we. Awo Mama Fina n'avaayo n'agamba byonna bye nakusuubiza mmotoka na biki tewali kye ŋŋenda kuwa. Takwatagana basiifu ba mpisa. Nkuzaalukuse. Ekyo kyokka kimala omuntu ogw'eddalu. Kubanga esooka yali ku kitanda ali ku ddagala. Ekyokubiri yalimu entiisa eri banne be yali nabo bafudde. Ye awonye obwongo buba tebunnadda. Kati w'omusuubiza n'ojja omuwa essuubi. Omwana obijjawo. Ate mukadde ke kamwako olw'ebiba biguddewo n'ogamba nti sikyabikuwadde. Nze saakunyumiza luli omusajja we yansuubiza kiyogati mukana akasana akaaka. Kyali wano n'anjogerera ebigambo biyitirivu omusajja ne yeefuula n'agamba Mukunja sikyakugulidde kiyogati nali nzirikidde awo mu nju. Weyingirira mu Alimpa. Kati olaba nze gwe baasuubiza kiyogati nabadde nzirise olwo gwe baasuubiza emmotoka empya. Ogezaako kifuna kyenkulaga. So nze nsuubiramu ndowoozaamu manyi maama abakulu tebasobya ate maama waffe tasobya. Naye nze ndowoozaamu nti newankubadde obutakkaanya bwaliwo wakati mu famire naye ekibonerezo ekyo at least singa oba baamulinda n'awonamuuko. N'ekirala neebuuzaamu bangi nze bentunula neddaga nga bonna baavaako okugwa kwa obuzibu kwa Alimpa oyo. Maama wa Alimpa okujja ku kitanda Alimpa kuba nawulirako nti olutalo lwava kati nga Alimpa ayagala girlfriend we mukyala we yaba amujjanjaba nga ne maama ayagala yabajjanjaba. Abeereddewo omwana we yasuubirye. Ndowooza mu kulemagana we wava okukaayana. Kati maama oli waba geetonzijjanjaba buzibu ki? Anti oyinza okuba nga oli mulwadde naye balwadde awo tebatera tegeerera abajjanjabi. Oyinza okwogera ebintu nga gwe totegeera tolisoba. Bw'aba nga yalina bye baayogera ne nnyina ne bafunamu okkaayana n'okuweerezeganya ebiwanvu ate bijja bitya mu miidiya twali tubyetaaga? Nze simanyi abaabi. Kubanga kiringa soda kujja n'oŋŋamba Mukunja tubadde wali ne gundi akuwe mudde akwogeddeko kino ng'obadde naye. Nze anti nga nze nsooka kubuuza ate gwe mubadde naye oyogeddewo ki? Kuba mba nkimanyi naawe obaddemu. Yinza obaawo nga needifendinga. Kati gwe jjo neerungiyizeeko. Kati the questioning is maama wa Alimpa yafubutuka mu bbanga n'avuma nnyina. Tewali kiriwo. Tewaaliwo kyabaawo awo nga Alimpa tannavuma nnyina. Okategedde? Kugamba osayidinze n'Alimpa mu budde buno.
So omuntu wabanga abantu abamu batufu yes omwana yali yakava nkugambye entiisa olaba obeera ku kkubo okwo n'osanga accident n'olaba omuntu afudde nga si gwe abadde mu kabenje n'osisiwala muganda wange obwongo ne bulwa okudda olwo Alimpa yava mu kabenje. Famire mwakola omulimu munene nnyo okuleetera mutabani wammwe naye okudda emabega. Ate ekirala oluusi famire ng'ezo bwe ziba zifunye obutakkaanya ffe abajajinga ffe tusaanidde ojjajinga famire. Baani abasaanidde mbadde byonna byonna mubikolera ffe kino kye kisaawe mutulina okubateekera mu kujajinga okwo okulaba kibanga olaba abaagalana. Nze soda nga nkusanga weekuba n'omwagalwa wo nga ntandika oyitinkiza ennyo nga mbu soda ye mukyamu oba oli ye mukyamu. Oyinza owabula okusinza ku by'obulamu. Nedda amagezi oluusi ge tuwa bannaffe naffe tuba tugeetaaga naye olw'okuba tuba n'olugezigezi n'otandika okugawa abalala ng'olina matono ate otandise eggagaba. Gwe towabula? Nze sitera nnyo owabula kuba sirina bulungi magezi. Otugezi twange amagezi gange amatini ge nninawo njagala nange ngakozese gabeeko we gantuusa ate ntandika eggagaba. Oweeteeka kutugabane. Okitegedde neetandika okwefuula motivating speaker. Motivational speaker. Naye walusoma nnyo naye obonaabona. Tekigaana kutereeza. Naye era okyapangisa naawe opangisa yalusoma n'oluyita naawe okyapangisa. Ebituufu biruma. Anti ffenna tupangisa. Singa nabadde wagize anyway eyo tuveeyo ekigambo kiri motivational speaker. Anti naawe opangisa olumanyi opangisa tupangisa alumanyi yaluyiga ennyo n'ataakola ki tupangisa n'ataaluyiga nnyo. Mukunja mupangisa munnange muzungu munnange bw'obadde otandika emboozi eno okubya akalango n'ogamba alina Alimpa ye muzungu munnange amuleete Mukunja ebyawedde tubireke n'ogamba amuleete nteekateeka ki z'olina enikesi ng'obadde omufunye mu ttaano nti ng'olyamu amuleese oba nga yo kennyini akubiddemu akasimu nteekateeka ki z'oteeseteese okugatta ku Alimpa? Alimpa ekisookera ddala tosobola kkaayana na bano bantu bano boolaba mu comment section ba advisors be bakama baffe era bakeera ne bagamba tugaanye tukuzize baabakuzize akawedde. Kati abasinga bagamba Alimpa yeetondere maama we. Alimpa yeetondera dda nnyina nze kyemmanyi naye tetwalaba bintu byali public kati oba baagala kulaba nze nja kwogeramu naye mugamba omanyi ekigambo sorry tekimenya ggumba nyukuta 5 ate ne bwoba wali okyogedde nga wakimugamba era wookiddamu terina kikikuggyako togenda kuva mu bw'Alimpa ofuuke talimpa okuba Alimpa nga wetondere maama. Akokubiri waliwo ebizibu era Alimpa bye yafuna ne bijja bimukosa nnyo oluusi nga ye si ye musobya. Alimpa bwe yamala okukuba hiiti ya lusuku lwa Seminti nze sofa nantu kubidde amasimu okuva namuteereddeyo bambi akayimbaga omwana oyo ne tumutimba eno n'agaana okujja abantu ne bonoona obutebe waledde omwana oyo twamukoowa nnyo. Kati let me telling you the truth wamala okukuba hiiti bwoti n'agazibu mwe gajjira abantu bangi abeeyita erinnya lyo ng'omaze okukuba hiiti ne akawunti ne baziggulawo ku mikutu egy'enjawulo Facebook, TikTok, YouTube akinawa biki abantu abo ne bateekako n'ennamba z'amasimu bambi abantu abeera eyo kyotera kya Namukaaka Bukunja Ogulu n'agenda wali olulaba ennamba alo ono Alimpa Ronald tiyenze natunze kasooli wange natunze embizzi zange njagala kutegeka kivulu nti mpa $5,000,000 ng'oli azibala kwakwereeta mannya kibbo. Kati naye nga sente baziwa muntu mukyamu kati omuyimbi jjukira talina kyamanyi bano bo bakwata bivulu kati ekivulu we kituuka n'otagenda oli tayombesa wajja mu mawulire tatabukira gwe yawa ssente abatagaana bimanyi ayogera erinnya eri gwe omuyimbi gwe yapangisa gwatawanga ku ssente. Kati
Alimpa asobola oba yakola ku nsobi ezo nga yazikoze naye waliwo nzikiriza mulimu endala nga zakolwa abantu balala bizibu by'endongo bino naye ate nze soosaba abadde yasobya mumusonyiwe. Badde kye mbadde nda okugamba ku lwa bannayuganda ku nsonga za Alimpa ky'osobola obbagamba. Ensi eteekwa okuba emukubyemu obuswanyu obumala. Ekyokubiri, waliwo omuntu gwe naliko naye munnamawulire w'amaanyi nnyo wano mu ggwanga. Yaŋŋamba omwana Alimpa Ronald wa mutima mubi nnyo. Yakuba YouTube yange strike. Kati omuntu wa YouTube wozanyira ku YouTube ye obanga wonaagenda ku hardware y'omuntu. Bizinesi y'omuntu kirekewo nti bizinesi y'omuntu n'otandika okwonoona. Thank you. Era omwami oyo yakyawa nnyo Alimpa n'agamba akaana ako banaye kafe nga kabonaabo. Bwe ndiba nsinkanye bwe nfuna omukisa n'ensinkana Alimpa njamu mugamba. Kyokka oyinza okwesanga nga Alimpa si ye yakuba strike. Ng'abahandula. Ng'abantu abakwasaganya emitimbagano gye ye baayonona kyano y'omusajja. Ne batta enkolagana ye n'abantu. Oli n'akyawamu Alimpa. Era njagamba Alimpa n'ennamba y'omukulu ngimuwe. N'omukulu mukubire mugamba wayininako we nali naawe neoyogera ensonga bwete. Musonyiwe muddemu mukolagane ng'Abannayuganda kasita YouTube teyagenda. Ekyaliwo. Lwakuba kati yafuluma ne mu ggwanga tali mu mwami oyo. So oyogera ku baafuluma eggwanga tetuleetera ogereesa. Bangi abaafuluma era temuyinza mutegeera. Naye nga yali wankizo nnyo oyo omu kuba yagerezaako Alimpa oyo okulabanga. So n'ebirala bingi nti nze gye nsuubira ne w'oba ggwe omuntu omulala atulaba ng'omanye ensobi ya Alimpa togenda mu maaso nagikuliriza wabula noonya engeri gy'osobola omugamba nti omuntu bw'ati wamusobya mugambe essobi obulamu budemu butambule tugende mu maaso kuba nze Alimpa okuba obubi sifunamu kyokka waaba obulungi busobola otya nenfunamu ogategedde era ne bwe mba sifunyeemu tebinkwatako. Abayimbi abasinga mwettanira nnyo ebikuba ebiragalalagala tebanga yemu ku nsonga esibye Alimpa mu kikoligo ky'okubonaabona kyalimu ng'enjaga ebiragalalagala bwe byabonyaabonye enjaga nga bwe yabonyaabonye. Abayimbi bangi abaavaako abagenze mu lihabu cutikaye ate abataavaako ali awo lwanjaga ate kakati Jami Culture bagamba naye alimu enjaga yagaawo. Olw'omuyimbi Gift of Card ali mu bizinga wansi agobagana nansonzi gwa biragalalagala. Alimpoeza mu advice ki ku nkozesa y'ebiragalalagala bo bagamba mu andi kakati buli omugamba nti ebiragalalagala bye bireetera abantu abamu bagamba ebiragalalagala ebyo bye tunywa bireetedde bangi ogwa eddalu mulalukira ddala ne mukola decisions eziwuira. Nange ngenda kubuuza waliwo abalalu bangi abali ebutabika naye nga baali tebanywa njaga ate biddalu baalijja katutaase bano eno kubeera liyo n'ab'ebiragalalagala twagenda ne bakulaga wingi nti yaba drug addicts era n'abatannagenda butabika bangi nga banywa ne bakulaga nti bano baloge boogeddeeko. So mbadde nsagadde obeere nnyo sensitive ku nsonga z'enjaga nange nti era sagala tudde nnyo mu sayansi w'abasawo osobola okuwabula nga wabula omwana wo nange era sawo ntwale nnyo mu sayansi w'abasawo baatugamba nga atasula mu katimba ka nsiri ng'agenda lwala malaria bamutwale ku kitanda tusula mu butimba bwa nsiri buli lunaku. Abalalu abali ku kkubo wali olabye yasula mu katimba k'ensiri wakasanga abalalu bameka mu woodi emulago nga babajjanjaba malaria. Mukunja batono teri anti bo tebafuna budde kutwalibwayo alwala afiireyo nga tetumanyi ngaani eyakafa bangi abalalu bangi abalalu abafa nkyogamba abasula mu nju abatali balalu ba tebakutuka emirambo gyonna gye muziise ewammwe bonna balalu ewammwe kyembadde ngezaako okugamba ngeri y'amalaalo mwaziika mulina abalalu njagala pointi yange ogitwale bulungi amalaalo gewammwe kuliko balalu mukunja ngamba nkwekengera nzaakulembera pane nkulaba ng'onaate nzaakulembera pane eno okulembera pano tokulembera nze ogambye tuve ku pano kulembera pano yo nze si nze pano ate nze pano yenze njagamba abajjeko kamera mukunja
ogambye nti abalamu bangi bali abatali balalu balwala omusujja gw'ensiri kuba bagenda mu malwaliro omulalu bwalwala naye agenda omutwala mu ddwaliro. Njagala ensonga z'ebiragalalagala lino oleme kwekuusa kumba olw'okuba naawe olubikozesaamu wabula generation ento ku nkozesa y'ebiragalalagala obulabe obubyefumbekeddemu. Ebiragalalagala abateekawo ebiragalalagala mbu enjagambi amayirungi mabi bateekawo diversion. Enjagambi nnungi. Enjaga ddagala. Mukunja enjagambi enjaga nnungi. Osobola omwana wagifuuwa embu ddagala. Era njaga kukwatagana n'alien skin oyo. Osobola omwana wo n'afuuwa enjagambi ddagala. Nja kufuna akadde mulabe twogeremu. Njaga nina ebbago ly'etteeka lye njagala okola tulitwale ku paaliyamenti. Bwe banaŋŋaano oyingira nja yingizaawo kabuli. Kubanga nalabye ababaka era baakoze omupango mbo baagala kuwera enjaga n'amayirungi. Kati bwe bamala okubiwera bekapa kuba bagambye mbu abavubuka tubeera twegaaya mubanga mbuzi tuli omuddo gw'obuya n'omuddo gw'embuzi. Kati naffe twagala kuwera mata, twagala kuwera okunywa amata kubanga amata kirungi nnyo kikugattako anti amata mmere ya buyana naye amayirungi amata gakolebwa kunywebwa nnyana nabo banywa mmere balazege ennyana nga ziyomba kati embuzi mwe mwazisanze ziyomba mpa effekiti y'amata ku bantu. Embuzi mwazisanze ziyomba mpa effekiti y'amata ku bantu naye amayirungi gakutula amannyo abantu bakutuka amannyo Mukunja kuba kyalina amannyo mukamu amannyo gagenda gaseerera mpola mpola bwe galugera bagendo mampi bugendo. So gavumenti yabanawo embuzi nga tezikutuka amannyo anti zo zatonderwa kukola ekyo. Mukunja njagala oyogere ku effekiti y'enjaga eri abayimbi kyutikayo yaterera ng'agivuddeko. Wajja noonya omulala agyogera sinze mwogezi w'abayimbi ojja kufuna ani awo yogera ku njaga ani awo ayinza okukya dressinga obulungi ensi n'ekitegeera. Tunonye saha kingi saha nti yetanywa njaga bebe kulu yava n'ategeeza nti saha nywa enjaga. Enfuufu y'ennakawuka yemusibuusa amaaso. Enfuufu nnyingi ku luguudo olwo. Yagambye enjaga mbi abaana temunywanga njaga. Tanywa njaga kingi saha nange muwolere. Gw'onywa? Nze nange era siginywa. Wagivaako? Era siginywa. Anyway Mukunja Alimpa munywanyi wo obaye bagamba akuba owakuba awumbirira gezaako okubeko tulabe ku Alimpa nga bw'omunoonya baako ebigambo by'omusibirira kubanga tonnaba abantu bannabatandika kukulengeza obaako olina kyokoze kibaleetera otandika okukulengeza. Alimpa era obuyaga aba alina nabwo bukendeezaamu okategeera kubanga eba nnungi nga tekuyise nga toyiseeko nasigalamu kali akafuga obulamu bwo. Ekyokubiri mpa aba alina tegeera nti bano abantu be bakama baffe abo be bawagizi baffe ssebo be bajja mu bivulu n'asasula omutwalo ye batuwa bubookingi okategedde be batusuddiya be batuwaga be batuwanika ye ate ye batuwanulayo. So mugama waaba akuwadde akasima weekwate bulungi kubanga osobola okwewanika kaakati let me telling you the truth. Alimpa ayinza okuba ffenna twali bayimbi nga tuli ba upcoming. Alimpa yakuba lusuku lwa sementi n'ajja mpitako bw'ati n'ayambuka eri muka eri mu buntongi n'amala n'akomawo bw'ati n'ampitako ekitegeera ate si Alimpa yekka n'abayimbi abalala bangi. N'atuukiriza olugero lw'Omuganda nti ekima gyekoma okwewanika. Si ekyo. So nze kyendabawo kiruma nnyo okubeera omuyimbi ng'alina talenti ng'eya Alimpa Ronald n'atuuka ku level nga ne waasula talina na ssimu ekitegeera kiba kiruma nnyo. amuwa bizinesi bamusanga ebibuuzo by'owulira nga biri ani ate nga bisoboka Uganda esobola okukuba anti Kafeero yayimba nti eno ensi egunjuza ki? Eno ensi egunjuza muliro, ensi egunjuza bukambwe. Katusabire Alimpa waffe
Kwa twali tumanyi akubye ku mwannyinaffe Shiba ekibaati. Shiba ali atanzuna genda. Nke Shiba I think nja nsubira nja bamba wako updates nja kuyitayo nja bamba nnyonnyola buli kimu tulabe way forward Mukama asaasire buli kimu kibeere. Waliwo yangamba Mukunja agenda ddi ebutabika naye. Ebulabika ate nze nkoleyo ki? Mwana oli mulalo kintu kinnumidde ebbanga ddene nga njagala okigamba naye nga sinangeri gye nkikuba. Omwana yangamba babadde balina sigalayo bombi. Andi kati ate olaba abalalu bwe baba bali ng'omulalu alinnya ennyonyi n'agenda ekkata kati ate mbasobola kuva mu bulalu. Ng'omulalu alinnya ennyonyi n'agenda n'ayimba n'akoma kati ate anti asobola okugenda ate n'adda n'alalukira ddala. Eyali anywa pupu eyali anywa susu n'adda ku pupu. Nga mu gw'omwenda agenda Canada kuyimba era akomewo. Anyway bakadde baffe abalungi eyangambye ekyobulalu omukulu agambye nedda. Awo sigenda buvaamu kubanga awo ate aba ayagalayo enfuke nga ye. Oli mulalu? Wekiba ng'omulalu agenda Oli Canada mulalu? ng'agenda alinnya nnyonyi agenda e Canada. Mukunja oli mulalu? Septemba mu gw'omwenda Oli mulalu? ye ng'omukazi anyonyi. Nagambye omusajja ajja kunkuba era abadde akajjo. Anyway Ndongo ya Alimpa oluyimba onange nalusanze ku TikTok account ya Mukunja tasera baluyita wansi lulungi nalwagadde era ensonga lwaki twafunye interest mu bintu bya Alimpa ono. Alina amawulire agamukwatako amanyi waali yamulabako amuguza bwemukiringa naye ba producer osobola tukubirako tumunoonyako tuyinza okuba nga tumufaako naye nga ye Ndongo yabivaako dda kola birala. Ayinza bivaako Endongo enyuma nnyo obwa serebu bunyuma obwakabi bunyuma teri abutuukamu nayagala buvaamu eringa ntebe ya bwa pulezidenti. Mulimu bwa Nakyemalira Obwakabi bulaadi wange. Sibwegomba. Anyway bannanga abakadde abalungi nze omwana soda tosobola bba wakabi ensobola gyatobyegomba. Eyakiŋŋamba simanyi gy'ali yasemba okuŋŋamba mbu tosobola bba wakabi. Yafa muwulira waladdu zidda yagwa eddalo. Simba bayiga Sharifu mulalu naye yasemba okiŋŋamba so Kale ogenda ba wakabi. otidde ogende waladdu zidda oli wakabi kale. Sibwagala. Basaba ne bannyabo subscribinga commentinga sharinga nga emboozi y'owakabi kakati owakabi omupangisa munnange omuzungu munnange mubeere bulungi Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Export TV to the world.